Akawungeezi k'eggulo kkooti yasindise omutegesi w'ebivvulu Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo ku mmeera e Luzira okutuusa ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja lwe banaddamu okumusomera emisango gye. Wabula abatekesi banne ab'ebivvulu ssaako n'abayimbi bawuubyeyooko olubu lw'ekigere okusobola okumutwalira by'agenda okukozesa ekiseera ky'anaamalayo. Oluvuddeyo Abbe Musinguzi n'atubuulira embeera gy'asanzeemu musajja we. Tamanyi ky'ayagala kyabeerako bakitegeeza tabeera mu lwali ate mulamu bulungi. Wabula on'ategeezezza nga bw'asanzeeyo abasibe abangi nga bali mu kkomera nga baabasibira ensimbi ntono n'ategeeza nga bw'agenda okubasasulira abamu okuwona kabulamuliro. Era ngenda kulagira balooyazi bange Bajjo ndese mumuwadde omulimu gwa kukuŋŋaanya abantu be baasibira obusente obutaliimu emitwalo 2, 3, 4, 5 tubakuŋŋaanye tuggyeyo abantu nga 100. Era olunaku olw'enkya nkomawo Luzira ngenda kuyimbula abantu KCC Jennifer Musisibe yaleka asibye ne KCC bezeesiba abatembeeyi abeenonyeza akasente. Wabula abitekisi alumbye abo bonna ab'ebijweteka ku munywanyi we Bajjo nga bw'ali mu katemba ow'okumusiba. Buli ekibaawo wano okimanyi nti eri abagamba nti Michael Jackson teyafa. Ne Ivan Ssemwanga bamwogera. Ne Ivan Ssemwanga okimanyi nti eri abagamba nti ali ku bubadi bw'alina abantu be yafera. Wano mu Uganda twefuula nnyo abagezi nti buli ekibaawo tuba n'ensonga. Omuntu amala kutuuka mu ntaana n'akakasa nti gundi yafa. Kakali njagala ombuulire Bajjo n'ateesa n'ajje erikuuma pulezidenti lijje limukwata. Talina kifo kyonna kyabala kwesimba okuba n'amugamba yesimbewo eri erubage bakatolobwamu n'agamba ebyobufuzi tasobola bibeera mu biri mu ssente. Bajjo wakukomezebwawo mu kkooti ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja. Kiyingi Moses yabaddeyo ku Delta TV Amasukulu.